nti gwayagala gwaneenya ani eyatutonda. Wuliriza engero 3 olunyiriri lwa 11-12 lugamba nti mwana wange tonyomanga kubuulirira kwa Mukama so n'okunenya kwe kulemenga okukooya. Olw'12 kubanga Mukama gwayagala gwaneenya era nga kitaawe w'omwana we gwasanyukira. Nga bwe nkugambye mu kali ka vidiyo nti Mukama Katonda gwayagala gwakola ki? Gwaneenya. Naye akunenya atya? Tulina omwoyo omutukuvu oyo atulumiriza ekibi. Nga woba ng'oyagala genda mu bwenzi n'owulira nga waliwo ekikulumiriza, n'owulira ng'oyagala kubba nga ddoboozi ligamba nti munnange Viki tokikola, tobba musajja w'abandi, omusajja mufumbo. Oba kitegeera eddoboozi eryo erikola ki? Erikulumiriza. Kitegeeza Mukama baakulumiza nga tayagala obeere nga ogwa mu ekyo ekibi ng'omwoyo wa Mukama Katonda yakikola. Mukama yeebazibwe. Nti mwana wange tonyoomanga kubuulira kwa Mukama. Katonda atubuulirira atya? Atubuulira ng'ayita mu kigambo kye, either ng'ayita mu bantu. N'owulira nga buli muntu ayogera ku muzeeko, Viki weewolereza akantu ako notinga mukyala wa alina byakomentingako. Kulowooza lwaki abikomentingako? Mwami walinako byakomentingako. Olowooza lwaki mikwano gyo ogenda mu kyaki nga muwulira ekigambo musumba olumu abaako kyabayogera n'owulira nga waliwo ekikoona putu munda mu ggwe, enjiri yeebeera yiyo. Lwaki olowooza kiba kikoona munda mu ggwe? Katonda aba ayagala obeeko wookola ki? Wookyusa. So tetukyawa kunenyezebwa kwa Mukama. Lunaku lumu neenenya mu maaso ga Mukama naye nzira kaseenenya bulungi oba neenenya ne mala nenzaamu nennyonoona kubanga ebirowoozo byange byali nga bikyafu nnyo nga ndowooza nerowoozaako ekibi ne mbirowoozaako n'abalala. Wongamba nti omuntu mulwadde kati waddamu okusingira message mbamanyi ongamba nti oba afudde ganga naye Katonda ataasa abantu be abitunaazaamu naki? N'omusaayi. Kati olunaku lumu nga mala okwenenya nga wayitawo ebbanga ttono nga nzira ku mikutu okwo Facebook twatugenda YouTube nga mmala nziramu nga mbivaako ngenda okwebaka nga bandagayekalu yange enkyafu mu byonna nenenyeza. Kati mu kubukula Bayibo ne mbukula kino ekyawandiika nga kigamba nti gwayagala gwakola ki? Gwaneenya. Nga meaning nako we nayonoonye ate nga nadde ku mikutu be nabadde ndaba nga mu butuufu teyabadde biki birungi.